Exactly. So yeah, actually those that is a different thing altogether. So computer. You see. Yes. Ogambye ekozesa amafuta n'amasannyalaze. Kati waliwo osobola okusalawo n'oga kati kankozesa amafuta gokka oba amasannyalaze gokka. Kati eno ekozesa bibiri. Kyekuyamba nti ina sensa yeswitchinga nedda ku mafuta oba nedda ku battery. Kati kyekunyunyuza nekendeza amafuta. So battery eri wali wansi wa co-driver seat. Co-driver wansi? Yes. Terabika. Irabika ogikwata nako. Lwakuba nti wali wafunda. Wafunda we bagikwata. Battery katonda okikwatako n'ogisiiga mweri omwo eriyo agambye esala ng'ogivuza olugendo oluwanvu tedduka kyekimu mukazi z'amafuta zigenda kubeera nti eri fule y'amasannyalaze okitegeera because naye erina obudde bwayo erina nti ekyakukola naye kati eno erina amafuta ne battery because byonna bikolera exactly so kati eno tesala kuyamba kusala mafuta exactly kuyamba kusala mafuta battery wangala myaka battery kubanga tulina warranty ya myaka 5 That means to change after 5? No. Because trouble. So push to start. Just go around then come back. Yeah, just push to start. Then now. So you can brush, press the brake to start. Or to save lungi because you need to get closer now. So you press to start. So emmotoka ejja ne head up display. Head up display egenda kulaga ebintu ebimu by'otalaba wano. Naye awo kimanyi olaba battery wabona otandika okuvuga ojja kulaba battery. Yeeno wali. So ojja kuolaba battery bonoba ebe kulaga kyekiri awo. Bweba teri awo eri wano. Ogirabye? Motor, yeah, that's the battery. So the motor will be mipira ejja kuba gitambula. This motor charges both from the engine to the motor, then to the battery.
So kano kagundi ke kakulaga bagita head up display. Head up display can be changed kisinzira biki byoyagala okulaba byoyagala okuteeka osobola ogipositioning in a different way. So these are the arrows kubanga ekulaga position how you supposed to giraba ndoza bwetambula. Yeah? So head up display ekuyamba nti sometimes you may not focus here so much osobola okufocusinga wali ate nga ofocusinga no, so you're not distracted. Kale galawo tugende osimbule tulabe bakuwulira bubi. Yoyo muweereza munnaffe Madamu Julie moka hybrid Grand Vitara agijjeko njogeza yaragambye tonate mu bisuwa mu Lubiri Mengo nakuze mwezi nga 27 paka nga 2 ogwokuna bino ine motoka ya masanyalazi ena byolengera. So one quick exhibition wagezesaamu uko moka ajijjawo. Tuendelee ama siendelee? Owulira otya? Okoze mpulira bulungi okuvuga ekintu ekipya. Omanyi enkola y'ekintu ekikadde n'ekipya owulira ddala nga oli mu mmotoka oli mu kintu ekipya tende kirala oli mu bukadde 120 ngaawe batugambye nti ekozesa amasannyalaze and charge ate era n'empewo gyefulumya owulira nga kyekirungi environment friendly. Kyanjawulo ki n'emmotoka endala? Nvudde ku kyobukadde n'enkuwa ekyempya naye ng'emmotoka zonna bwe baazikiraba nti era just kati nti excitement yeriwo nti owulira nti ovuga kintu bweza ebisigadde yeemu kuja kati wali abimanyi ebiri tekiniko kati abo boye babiwulira naye wano mukuvuga owulira nti oli comfortability. Yes, comfort eri raised bulungi nti eri wagguluko n'okugulu okuwulira okuva wansi nga otudde bulungi nnyo. Automatic manual. Eri automatic. Eba tugambye nti waliyo n'eza manual. Yes. Naye kati eno ekozesa amafuta n'amasannyalaze batambulira wamu. Yes, n'amaanyi gaayo mu kusooka twali tulowooza nti oba amaanyi n'ey'amasannyalaze gaba matono olw'okubadde kati nga bw'olaba battery ey'essimu nti ekendera okuva ku kikuko gikyaji okusinziira enkozesa yaayo. Naye kati ate eno olw'okubadde nti erina ebintu bibiri erina amafuta amatonotono n'amasannyalaze amaanyi gasigala geegala. Maloka kyamaanyi era kati tugenze kale babayi. Madamu Julia atulese ku masengere yasoso gyevugamu. CBS FM.